Nkwaniriza omulungi andaba era angoberera ku Onlasangeye online channel. Onlasangeye online channel mukutu gwa YouTube era nga nsoko okutegeeza ti omukutu guno guliwo ku lw'ensonga zino ennono obuwangwa obulombolombo n'okutwayiza wamu ebyafaayo bya Buganda. Ebisoko engero tubitwala nga bintu bya nkizo nnyo okubisomesa abantu ba Ssaabasajja ku mukutu guno. N'olwekyo gwasooka obusoosi okulaba program nga yene esookedde ddala ku mukutu guno gwa Onlasangeye kusaba ekintu kimu mukwano gwange. Nfukamidde omutima gufukamidde oyinza okuba Katonda wawe fukamidde naye omutima gufukamidde sharinga commentinga tekako comment yo oba baako obubaka bwoteekako likinga bintu byenteeka byenkuwa oba byenteeka ku mukutu guno byagale ate bigabaneko ne bannaffe kimuyita sharinga obubaka obwo ne bannaffe abalala bazigirire kubanga munnange awali akagga wagwana kasumbyo bajjajjaffe baalugera dda era baalutuusa ti awali akagga wagwana kasumbyo oba akasumbajjo. N'olwekyo sijja kutambuza mu mwanga oluzingo mu tutumba omanyi munnange emmeme y'omutambuze eruma dda ate mu ngeri yonna ebigere 10 tugamba nti tunda ebikutuusa woonoolya n'osanyukirira ebikutuusa wootolye n'osunguwala naye mbeebaza nnyo mwenna abatugoberera ate abaagala bye tukola. Kakati nze Musisi Bosa Geoffrey Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazzi talya ndi saava bani mwana wa Bambejja omukenfu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo na bulamu. Ndi muwandiisi era nga nze nakuwandiikira ebitabo ebitabo ebyo nno kuliko ekitabo ekiyitibwa Onlasangeye. Simanyi ekitabo ekyo Onlasangeye ekiri wala era njagadde olunaku olwaliro nazze n'ekiguniya nga njagala mbalaga ekitabo ekyo Onlasangeye ekirimu ebigambo by'olulimi Oluganda olw'edda olukadde bukuku mmwe kyemulina okugulira abaana bammwe kubanga kati kyekyobugagga kyendowooza nti nno musobola okukirekera abaana kubanga tetwagala lulimi lwaffe luno lukunguyire koŋŋonteere luggwewo nga tutunula. Ekitabo kyeyogerako kyekino bakiyita Onlasangeye. Ekitabo kino kya mitwalo 10 gyokka. Bannange tulagaye nnyo mu kuwagira ebyaffe tuwagire olulimi lwa Ssaabasajja. Ekitabo kino kya mitwalo 10 naye mitwalo 10 gigula ki olowooza kyogenda okugula zibeeraawo naye ate ekitabo bugagga bwansibo kigenda kubeerawo myaka na myaka. Kakati ekitabo ekyo Onlasangeye kyekyo kati nali ndi awo ne mbakubako ekitabo ekirala bakiyita effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule. Ekyo kirimu bisoko byokka. Ekitabo kya Onlasangeye kirimu ennono z'ebitundu, ennono z'amannya, ennono z'ebigambo, amakulu g'ebigambo by'olulimi Oluganda luli olw'edda olw'ebuziba n'osoma n'onyumirwa n'otegeera n'oyiga n'obaako nawe engeri gye weeyagala. Mulimu n'engero ziri ez'edda mu kitabo Onlasangeye kati ate kino effumbekero kyo kirimu bisoko byokka. Kakati ebyo bitabo biri mbitadde awo kati ne bawandiikiddeyo ate ekitabo ekirala kiikino ababadde beekwasa musimanyanga owandiika Oluganda olugumu ennyo luno si lugumu nnyo naye ate lukuyigiriza bakiyita olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi. Abavubuka b'omulembe guno boogera ebigambo byabwe guno totegeera kye bategeeza. Kakati ebyo mwebiri byonna balina engeri gye boogeramu ennimi zaabwe eyo tubinnyonnyodde mu kino ekitabo olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi. Mulimu n'ebyoluzungu naye nga tubigonzezza. Tubano abantu abamu tebamanyi airtime bwe tumuyita mu Luganda tumuyita enjogeza. Airtime enjogeza, data obusaaganda. Kakati density obukkatizi, suspension enteekerezi, internet omutimbagano. Kati tulina gear enzijulula, tulina treasure kwegamba bingi nnyo biri wano. Hydrosphere omunnamazzi, waliwo lens, empenya bulanga, port of computer kakutu, clutch plate entabya, cartridge kanu bakakozesa nnyo mu computer olunyale. Waliwo fork endiiso liquid kikulukusi, gravitational force ekipima buzito busowe ayiga kiki Abaganda kye bayita embeera bantu obwebungulule n'ebirala. Kati kyekyo Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi nakyo ojja kukinyumirwa nno okyetaaga. Kakati kibadde teyiri busa ate ne mbakubako ettu ly'ekitabo ekipya kino kyakafuluma mukiraba kipya bepya pyalala pya. Bassekabaka b'ensi muwawa mwe mwamanyira bano bakintu Chwanda Baka Bakimera Batembo Bakigala Bakiyimba Bakayima Banakibinge Bamulondo Bajemba bemumanya abo Basuuna naye kati kino kikugira bakabaka bali abo Luserwa Semakigiri Muwanga Myoyo
kakati nekikugirayo n'olusaato olwokubiri kati oluse lwa Ssemakigi lulimu Bassekabaka bawera ddala 25 kati ate nenekulusa nekulu n'oluso olulala olwa Ttonda olulimu Bassekabaka 36 era Bemba yeyakomekeza oluso olwo ebibakwatako byonna biri mu kitabo kino kinnawandiikira ensi eno Buganda. Ettaffaali litadde ku nsi eno bannange. Abamu muyinza okubanga temulina mwoyo gusimba naye ndowooza nti abalina omwoyo gusimba bakiraba wadde nga munnange kakowekowe kanda katemeza ne kataali abamu tebagula bakoma mu kulaba naye nga kitabo ekyo kirungi nnyo Bassekabaka b'ensi muwawa. Kale ebitabo mubiraye kati nakawandiika ebitabo bina Buganda njitaddeko ettaffaali siringa bali abatula mu buofiisi ne bambala amakanzu ne bambala obukootikooti ne bambala obijowowo ne bambala simanyanga obubugobugo naye nga tebalina kye bakola. Bambala masuuti ne batonya ne tebalina kye bakola tebafaayo okunoonya. Buganda eggwawo bali abamu bagitunda n'okugitunda. Ensi Buganda eriko abagitunda. Fe abavubuka abato bwe tufaayo okukola ebintu eby'omugaso batukuba n'enkokola. Nze waliwo TV emu gye nagendako sijja kugyogera naye era mujja kufumitiriza mulowooze kubanga ekwatibwako nnyo ebya Buganda naye nalaba ng'ekikono ekiri wali kyamaanyi nnyo kaganga bagamba omuvubuka otalina kujja asomeseze wano naye ate bwesinziira ku mukutu guno gwa YouTube n'ensomesa sinze nsaasaanye nnyo obubaka okusinga ababeera ku zi TV ezo ne beemoola nolaba kiddiikula nga kiri kuli ku TV ey'obuvunaanyizibwa kitema amazina naye nga bw'okibuuza Ssekabaka wa Buganda ow'amakumi 20 nga tekisobola kumunnyonnyola na byafaayo nentunula neŋŋamba Buganda enegenda kuggwawo. Bwe tubanga abavubuka bamanyi eby'ennono tetufiibwako era batukuba ebikono batusindiikiriza tebatuganya kubaako kyetubulira bantu Buganda egenda kuggwawo bekotogo. Naye ate mu busobozi bwaffe obutono bwe tulina tusinziire eno kubanga bagamba omulima asinziira ku ssinzi n'agoberera ekkobe. Tusinziire eno ne tusomesa abantu ne bayigira ne bategeera. Kakati ebyo mubitegedde bitabo byebyo olwaliro ngenda kusomesa Omuganda n'enkejje. Omutwe guno gwendeese Omuganda n'enkejje kanguyise mu bwangu nnyo. Enkejje kimu ku byennyanja. Ebyennyanja by'omunye kuba twogera ebyennyanja tutegeeza bingi. Ebyennyanja waliwo kimanyi nti nno ebyennyanja tutegeeza ebintu byonna byonna ebibeera mu nnyanja nga mwe muli ebyennyanja ebyenjawulo mamba simanyanga nkolongo simanyanga ngege empuuta simanyanga mirende simanyanga n'ebigwawo byonna kasulu bana byonna biri omwo ebisinja byonna byennyanja naye ate n'ebidde eby'omu nnyanja byonna tubiyita byennyanja. Kubanga ebyo bintu bya mu nnyanja ebyennyanja bakizingiranga awo nkejje mukene biki byonna babizingiranga awo n'ebiddoddo eby'omu mazzi muli amayinja byonna by'omwo amasonko byonna kale nebyo bitegedde. Naye nkejje kimu ku muziro gwa Buganda era nga abakulira jjajjaabwe bamuyita Kikwata ennamukuma mu Kyaggwe. Kakati abo nno munnaffe ab'enkejje era akabiro kaabwe era nkejje bagiyita Kiyemba. Eyo nno Kiyemba nkulu nnyo kubanga ye yalula kabaka. Kakati enkejje mugaso gwayo efumbwa mu mikolo gy'obuwangwa mikolo gy'obuwangwa nga okwalula kubanga mu kwalula abaana enkejje yebaawo okuggyako bannaffe. Ensonga gyenjagala okubategeeza ku nkejje ab'obutiko bano bagikozesa nnyo era bwe tebakozesa butiko ate obutiko mu kwalula bubaamu nnyo. Njagadde ku nkajjeyo kubanga bo obutiko kabbiro kamanya omuziro gwabwe. Ab'obutiko bo tubamanyi beddira obutiko bwe tuyita obubaala naye akabbiro kaabwe era nabo obutiko buyitibwa obutiko bunnamulondo nabo buba bweru. Era bwe baba baalula tebakozesa butiko bakozesa nkejje zino okusinga naye nga mu Buganda wonna enkejje bagikozesa. Enkejje ekozesebwa mu kwalula abaana. Mukolo gw'okwalula yebeeranga enkakasi oba ekikakaso ekiyingiza omwana mu kikati ddala omwana oyo wa mu kika ekyo. Kale mu kwalula enkejje ebaawo era ensonga lwaki bagamba nti eyakwalula esiridde oli bw'aba akwewerera agamba nti eyakwalula esiridde enki enkejje gye babeera boogerako kubanga wano mu kwabya olumbe enkejje y'omuntu gye bakozesa mu kwalula baagijjangayo ne bagisuula ku gwoto era enkejje eyo yesuulwa ku gwoto okukakasa nti byonna ebibye ku nsi bikomye wano. Mu bufunze tubeera tukusiibudde era tebakubuuza ddi lwe basiibula omuntu. Mu Buganda omuntu okumusiibulira ddala bamusiibula ku lumbe enkejje eyo nga bagyokya. Enkejje temukyerabira nti bazinyookeza mu lusuku okuyamba olusuku luno obutakanduka enkejje era ekifo kyennyininyini kye bookeramu enkejje ezo tukiyita emigandu. Oluti lw'enkejje tusobola okuluyita olugaza naye awo tuba tugenze mubali bamukuba nsaggo abasawo ab'ekinnansi mu lulimi olw'ekinnansi ensinze y'ekinnansi tuluyita olugaza. Kakati ate emiti oba obuti bwe batunga enkejje tuyita enseruzi oba enserula. Enkejje esooka ku luti tugiyita
entete. Enkejje esembayo tugiyita engoba, abamu bagiyita engoba. Bwe tuzigatta wamu kye tufuna kye tuyita enkomeko. Kaakati nno ekyo kye bayita bwe batyo ekisalabagga. Bw'ebanga enkejje ezo zitungiddwa bulungi. Ebisalabagga kisobola okubaako enti eziwera. Kisalabagga enkejje nga ziri ku nti ez'enjawulo. Kaakati nno ebyenkejje nga bingi. Kambikomye wano olwaliro njogedde ku nkejje naye teweerabira nti enkejje ezo ne mu kugoba obulwadde bazikozesa mulangira olukusense lwentegeeza oba abamu gwe muyita measles. Kati enkejje eyo mugyekwata. Enkejje nno erina emigaso mingi nnyo ng'oggyeko bye nkunyumiriza naye nkomyeko wano kubanga ebigambo baluma tegaggwa mu kamwa ate ebigambo bingi empapula ntono nga taakumalireyo. Mbadde ne muganda wange Val ku kamera olwaleero njagala okumusaamu ekitiibwa n'okumwebaza ate mu ngeri enjawulo mutumiddeko mumulabiranga ddala ali wano ku studio yaffe ennungi ennyo the world of sound wetuli nnyo empire. Kakati kambasiibule baagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.